Bobi Wine yagenda n'agamba tulibalabira ku bikolwa byabwe. Olugambo lukyagenda mu maaso munda ng'ate ku media eside eno ku mikutu egy'enjawulo nga lwogera munda ng'ate ku muyimbi Zizza Bafana oluvannyuma lw'okubeerako munnange wali President Museveni ng'ali mu kuloshinga alubamu ye ey'ennyimba wabula nga obutambi obw'enjawulo nga bukyayogeza munda ng'ate abantu obwama kumala mulenzi ono munda ng'ate Zizza Bafana byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ne makati awo Bobi Wine ngenda kubeera nga mbikutuusako munnange King Saha ye embeera munnange yeetaagira ddala essaala embeera yo gy'alimu yeeraliikirizaamu katono nnyo esayidi eyo birungi si birungi munnange kakasa nti nno osubscribinga kosaate n'okulayikinga vidiyo bampita Jaminati sinza ku Jaminati Yugi kakati nno mu byonna kansiko munnange ate nkutegeeze nti Zizza Bafana actually olugambo lukyagenda mu maaso munnange ate ku media okwetooloola ku mwana mulenzi ono oluvannyuma inno lw'okubeerako ko wali mu launching ya President Museveni actually ng'ali mu kulochinga alubamu y'ennyimba ze zagenda okubeera ng'akozesa munnange ate mu campaign esayidi eyo Zizza Bafana yalabiddwayoko naye bingi ebyayogeddwa munnange nti asaze eddiiro. Bobi Wine yagenda n'agamba tulibalabira ku bikolwa byabwe. Kino kye yali ategeeza. Zizza Bafana yagenze ku mukolo ogwa NRM ng'ayambadde masiki ng'alowooza abantu tebaamutegeere. Katungulu mbeera nkusazeeko. Bafana ono abadde amaze ebbanga ng'akuutira Bobi Wine akadingidi ng'era ayogera ebigambo ebivuma gavumenti ebigiwakanya ebigigamba mujja kuvaako mwagala temwagala. Ate olunaku olw'ejjo President Museveni lwebadde n'omukolo ku Speak Resort Munyonyo Zizza Bafana y'omu ku bayimbi abazze yezza ayambadde masiki ng'alowooza bannamawulire abaliwo tebaamutegeere. Maama abaana baamukutte ango zonna left right. People power, our power. Ebyeddala bino byo biseseza ddala. Bino biseseza ddala. Bafana ng'abadde musajja w'NUP. Kimu bibiri Bobi Wine, kimu bibiri NUP. Wetuwogerera ebyo yabyerabidde dda. Naye temumunenya nnyo. Ayinza okuba ali ku kali Bobi ke yagamba. We babayita mugende mulye ssente zaabwe. Bafana ayinza obbaka aliko ebyaddala. People power. Bali mukocha Zizza Bafana amazzi agookya. Anti yalabikiddeko eggulo ewa President Museveni Munyonyo. Kigenda mu maaso Uganda. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso naye nno okusinziira wali ebibadde byogeza abamu obwama oba oli awo nti noba Zizza Bafana ekyamututteyo engeri ye nga gyali nti oba omuyimbi munnange anti aba alina okunoonya munnange ate akasente k'abaana esayidi eyo bingi nnyo naye nga ye oba oli awo ye abeera ne gwawagira munnange mu mutima gwe kakati nno byebyo ebibadde byogeza munnange ate abamu obwama ku mikutu egy'enjawulo ku mwana mulenzi munnange ate Zizza Bafana esayidi eyo. Kankongereyo ko wali King Saha tebyatambudde bulungi yalazeeko ko wali obutambi obumu obw'enjawulo nga ali mu ddwaliro ng'ali mu kufuna treatment naye ng'okusinziira King Saha by the way yasooka n'alwalako gye buvuddeko n'addamu era n'alwala gye buvuddeko actually ng'alinamuko munnange ate nga w'omanyi omuntu alwala munnange naye muntu olwala naye okusinziira wali ngezezzaako okunoonyereza nti ki ekimuluma naye tebinnavaayo naye nga wali kiraze nti nno bambi ali mu ddwaliro era nga yeetaaga munnange ate essaala naye nga wali okusinziira embeera nga bwe badde mu ddwaliro kiraga nti akyafuna treatment era nga kindaga nti ajja getinga weelo ajja getinga weero munnange byonna ebinaba bisinzeewo nja kubeera nga nkutegeeza ku muyimbi munnange ate King Saha naye nga ke kakatambi kabadde alaze
essaawa zino esayidi eno. Ne banteekako kanula 10 ne baŋŋamba kinnuma kalema ne wendaja na musawo ndeka akanya kimu kufumita mpise naye nga musawo walayo nzita. Ne banteekako kanula 10 ne baŋŋamba kinnuma kalema ne wendaja na musawo ndeka akanya kimu kufumita mpise naye nga musawo walayo nzita. Byebyo nno mwonna ate bikyagenda mu maaso ku muyimbi King Saha. Gwe kakasa eti nno osubscribinga ebisigadde byonna obitulekere.